kakati nayo atuze mu kika ky'obumongwa ekyokuba omumongwa omutwe guba gufudde kati gusobola okuleeta ebiwuka ng'envooza nga kataala kataala kirala ate kataala abategeera awondese kataala ye muntu agenda mu owino for example ng'anoonya empale n'agula musa n'agula saati naye nga ne sente yazeekoledde n'agula saati asobola okugenda n'agula TV ey'amasannyalaze yabadde anoonya epaasi nga tagalina oyo kataala kati obumongwa abeera tamuvinga era osobola okumulaba nga yeetoolera mu kifo kimu emirundi nga 8 nga mumongwa sike kazoole owakazoole aba talina kyanyweza mu mutwe leero mwogera naye ne mugatukeera jjalamba enkeera omusanga kedde bwayiise kati ate nga wamugee nkusanga awo omugamba okusanga busega tugende Masaka yagenda naalya agenda naalya ndikukozi wangambyewa busega zimbadde naalya alimu akazoole bana abato batta omubaka esebo abantu baffe bantondo wabeeta ofuuyira ate n'ekicupa kiki kabinikiro ndozo okategedde oluusi tuddeeta muno waliwo eddagala lye tufuuyiza senga tuba tulumbiddwa obuwuka naye tetufuuyira muddo kyokka n'eryo tulikola minimumly kubanga n'obuwuka obulya ebirime byaffe ffe tubuleeta nga tetumanyi obuwuka obuleeta otya kuba nina emmwanyi z'ensanga ng'obuwuka nga tosobola ginoga mu ngeri ennyangu naye ate ennaku ze tutambudde emirundi gye nkulambudde n'egyasookera ddala sinnalaba muti guliko kawuka kaakati olabye ku mbwa efiiridde ku kubo ebeerako enswera kawuka kati ebiwuka byagala kifudde ebiseera ebisinga buli lwolaba obuwuka mu nnimiro yo nnimiro eba efudde weebale nnyo kati amagezi gali mu kukuuma nnimiro nga nnamu obulamu bw'ennimiro bwe bulamu bw'ettaka ettaka senga tumanya kiryetaaga twalibadde tukikuuma actually buli kyoyagala okujja mu dduuka okiteeke mu ttaka muntu yaba yakijja mu ttaka liba nakyo ettaka lirina minerals combination of minerals ezeetaagisa eby'ekirime kyaffe ebirime byaffe kakati okufuuyira kuno okubunye Buganda ennyo kuleetedde ebiwuka okukozesa chance okwettaka erifudde byo ne bijja biribeeramu ebitalina kulibeeramu ne biva omwo ne bitandika okukwata ebirime byaffe nkutegedde kati ffe ebiseera ebisinga tulongoosa ttaka obuwuka buli busobola n'okulya buno bunnaabwo obuzze obutalina kubaawo kati bw'oba oli wakaawo ng'olina embwa guard dogs waliwo ebisolo ebitasobola kujjawo olw'embwa kati bw'otandika okulya embwa ng'abalimi abakyamu bwe balya ettaka ntegeeza okulitta ogenda okulaba ng'emmonde enkoko ziginona mu luggya ogenda okulaba ng'ebibe gw'obigoba ng'omuntu emyayo gijja ku lubalaza awo ate ne mu ttaka gikutegeera nawali ebbali w'akayungu egimu ogisangana mu nsonda wa nnyumba kuba neboggola yakola ki teriiwo kakati n'ettaka the simple science bwatyo bwali nti tetufuuyira nnyo okujjako wansi ne hwairo osobola okufuna ataaka naawe noga nti eno yavuddewa ogenda okulaba nti twagira bweki yes naye tukola kyonna ekisoboka okulaba nti ettaka lyo tulifuula ddamu otherwise buli lwe lifa ng'ebibe bijja twogera nno ku kulima okulima gwe Moses Kasibante akaseera komaze ng'olima kusoomozebwa ki kwolabye kwogamba nti olaba nze Kasibante kuntomera kakati ate oli kubanga tulinayo bannaffe balima naye nga obumanyi butono okitegedde naye nga alima
olwagundi alima oba olwa ono ye maama nina kulima naye nga tafaayo kusoma kwongera kumanya nti kyennima nti okusomoozebwa okwo kusomoozebwa kikwali ofunye n'okulala kumanyi nti kuno okusobola okujja okusooka kwe kukizuula oluvannyuma nti okulima kintu kya bukugu nnyo era ndowooza owulira nga nkiyimbirira okwo okusomooza kw'amaanyi. By the way, olaba bino bye tugenda tugamba gavumenti eteeke vocational institutions mu buli gombola mu district etaddemu. Ensi eyimiridde ku kulima ate ng'esaba vocational kuteekawo ng'eyagala kubajja abaana banayiga kukola ndebe nayo gyewuunya. Anwe musaba. Anti nkubuulira era kyagadde kibulemingira ku gavumenti. Kale vocational ala bayiga ebyemikono nakyo kirungi. Naye ekyalisoose buli kitundu kya ggwanga apparently kumpi buli gombolola yali baddemu kye tuyita agricultural institute, farm institute, something like that. Yene ya wano bayi bayi do bata wali gayaza wali Kabanyolo kati ewe feeding Makerere University naye yali badde ne ku level ey'omwana avudde ku primary y'omusanvu. Fefe nyini tumala kola research report ne zifuluma nga school drop out eri over 70% between P1 and P7. Kati abo tewaliwo chances zikka wansi wa 9 nti badda mu kulima. Weetaagawo amatendekero agabalira guno omulimu purely gwa mutwe. Naye ate farm institute ezo zirina n'okusukka ku level ey'abasomi abamanyi actually. Kozi gwangamba oluzungu olumanyi. Manyimu boy mumuyita mutya well omuwala mumuyita mutya mu luzungu. Yeggalo. Nedde ekyo kya Lungereza. Ate mu luzungu ye. Sirumanyi gwangamba nti oluzungu. Nganze tumanyi oluzungu e Lungereza. Kakati uno twogera lulimi ki? Twogera Luganda. Lwaki toluyita Lufirika? Osobola okwawo Lungereza. Lwa Bangereza. Olungereza, Olujamani, Olufalansa ezo nnimi nzungu. Lwaki nawe toga nti twogeremu Olufirika otegeeza Luganda. Kitegeeza bantu wabya. Mwemwe wabya. Waffe twe wabya. Kakati kambabuulire. Abazungu mwemwe wabya. Kati bwe wali owuliddeyo omuzungu abuuza munne. Nti wasuze otya? Good morning. Kivunule mu Lungereza, mu Luganda. Feche twantu wasuze. Akwagaliza macha malungi. Eye mabega bimukwatako ki? Nasuze bubiso wati. Gwe tomanyi ombuuzo mpitako. Noyomba n'okuyomba. Omwana tambuza gwoyombesa wa myaka ena bw'anategere bwasuze obubi akukolera. Oba wasuze obulungi. Kubanga tulina obudde bungi obufu. Time gy'osigaza nange njagaliza kijja maaso ye mabega tolina kyogenda kunnyamba. Omwana tambuuzizza no weetaaga prayer. Tusabirwa. Fenna gwe battebo nsanga nsabira mbere n'olunaku lulungi tombuuza bye mabega wasibye otya wasuze otya nkunnyonnyola ki. Ndiwe masaalidde ompe. Tolina gwe njagaliza bwagaliza kubanga bwe nakugande kati sinnalya just wish me well. Bo kye bakola good evening, good night, good morning. Abali so intimate bebabuza how are you asobola okisolovinga awe bali oyo ayabuza how are you oba osobola omuga nti am block nakuwaayo sente eri si wano eri oba ne bwano basanga wano ngaabuza munne how are you kubanga ebyalo kwata how are you am fine no what really fine how are you eri ku muntu pia batte ne Kasibante sobola okwebuza how are you Neto nenyanga mwana wa myaka ina nti ngata mbuzi. Kati omuga nti wasize bubi. How am I? Ngata mbuzi. Wenna wetaaga. Omugambe ndi fees andega ko kati kolechi. Naye omuntu kyasobola okuyamba munne. Prayer. Greetings their greeting is in prayer. Akwagalize kirungi. Evening. Good night. Nefe tono nebiseera bino. Kire kirungi. Naye amalungi. Ebimu ffe tubyenoonera ng'abaddugavu. Of course abazungu balina need gye batwagalamu nga naffe bwe tulina need gye tubagalamu kati bafuna bunafu bwaffe buli natukwatirawo ne batukwatirawo agale batukwata emizimu nga naffe bwe tulina okufuna obunafu bwabwe buli
Eregana luliano nga tuyomba olaba abatuwadde ssente ezo okkola enguudo naye omanyi baagala kujjayo golodi kati bazireke gwe mujjeyo omuggireyo oba tukisobola so ebintu ebimu ebyekiddugavu bituufu era birungi bye tulina okukola bye tukoppa tubikoppa mu bukyamu okuva ku bazungu enemwanyi yabaaki omanyi bwe ndaba ebintu ebirungi nga mulimu ebyo zisobola okubaamu tubadde ne mwanyi twajja ne tufuna emabegako akawuka k'obuti bakayita black twig borer kati black twig borer buno bwo bwavaako naye kyembadde njagala okwogera mbadde nkyogera nga ngezesa ene mwanyi ekika kyayo butwigi bukoowa bwe bukoowa bukala amaanyi agabadde gajja muno so buno si bulwadde ne gagenda ne galeeta butwigi obupya ne galeeta obulala kati watulina kujjamu kano nga bwe twagamba bw'ojjamu akawompo ekyo oba okigemye kyokka n'akawompo tebakagiramu w'osanze kati guno guyisizza ku siteegi y'okugjamu akawompo abalima akawompo twali kajjiddemu nga gulinga wano gulina advantages nyingi lwaki nkajjamu height gye nsobola okontrolinga njije nga nnoga bunozi nga guno n'ogwo guyiseeko gino actually tutasobola kugijja mu buwompo ereza gulina kubanga muto gulina kubanga muto kati nga guno wosobola okugukwatira kati nga guno era senga mbadde wano ne makansi mbadde ngenda gusalamu kubanga wano lwaki makansi njagala kamera yo gisembeze wano kuba kino waliwo abasobola okyetaaga bwe tuba tusala akawompo omumwanyi guno gulina ebitundu bibiri gulina ekitundu kino kyolaba ekimeze ekiriko ne brown kati kyekigenda kikula nga kikaatawala kifuuka kigumu nnyo naye gulina ekitundu kino ekya green ekyakaleeta ebikoola kati bwe tuba tusalako akawombo tusala green ne kana akakaatawavu we byawukanira ne tusala 45 degree tusala nga tusirantinga kankyogere bwenti amazzi galeme kubanga gasigala guli gujja kuvunda kati awo ne tubanga kino ekitundu tukijjako nojjako kino ekyeno ne gasigala nga gayitamu lwaki tojjirako eno ne bwaba height ekyali wano bw'oba oyagala kujjirako wano linda kino ekitundu kino kituuke wano nti kino ekito ennyo kiri vulnerable ku kulwala nekikala nekyemenya naye kati ono agumye bw'aba kisolo oba mwana ono avudde ku mabeere asobola okwetakulira bwe kaba kakoko ntunuulira biri eri ebisagazi ne ŋŋamba bino olina kasitole kewaŋŋa nti kati awo olaba maniwawo era ebyo ate eventually tubitema ne bidda mu gundi nabyo bibi ebyo biri ku gundi ku edge ku lusalosalo nga bikaatawadde tewali buzibu okubikka tekukaddiisa wokireeta wonna anti buli kimu kyakitereseera kati ebyo tebikyakola maniwa maniwa twagala nnyo bino ebite bisobola okufamentinga ebisobola okuvunda green tea waffe eyo nensonga ya maniwa naye tujja gikolera tujja kufuna tayimu yaayo kubanga yo mpanvuko bannanga abatulaba n'abatuwuliriza ensonga twagala okubalaga how to make organic manure nze namulabyeko akasake nnyini ak'ente naye ng'ate si buso obuva mu nte nga si buso obuva mu nte naye ng'akawoowo kaba kawo kaba kasu akasu ky'ekintu ekiwunya obubi era nga tekirina mugaso obusa bw'ente buwunya bulungi taata omanyi mmwe n'ebusa bw'ente abamu bwemubusanga mulaba kasasiro naye ate ffe tulaba maniwa omupya era tulinamu obupya n'obukadde so tetulinaamu lusu tulinamu kawoowo olabira ddala nga kawoowo tujja kumanya engeri gye kafuluma n'okulaba engeri y'okukakozesa so kati wano tunaatera okuddamu okuyisaamu oluso but apparently wano tugenda era kutematema oluso nduyisaamu ddi kati omuddo guno gutandise okuleeta ebimuli tolina gulinda kuyiwa nnyo tolina gulinda kuyiwa bimuli ebyo tugenda kugiramu kale bw'otagulinda kuyiwa bimuli ate ensigo oba onoofuna zitya tezibulamu era ensigo mweziri nekisitemu ekisigaddewo bwe tuba tusala sisitemu kisigalawo tosalira ddala ku ttaka nnyo bwoti
ogenda osaba busaayi ogenda osaba busaayi guddamu ne gujja guddamu ne gujja sijja kusobola ndoza batwala eri wala tuyinza okukoma wano for now otherwise eri tulinayo ne wanene bulala ya nnimiro ekyagenda weteekateeka nedda nateekateeka omutwe oguwanirira kino omuntu akubuuza nti bwe mba natandika ntandikira ku bungi ki ku bunene ki obuli mutwe gwo bwokola bwotandikirako osobola okuba ne ssente ng'olina n'ettaka lya eka 10 ng'omutwe sofa gusobolako emu ekyo kyoba osooka okukola saagala kuddiramu kye nakugamba nti ne bw'oba ne ssente omutwe gwoleme kugwa overloadinga omutwe gwoleme kugwa overload ate tegukkiriza overload era bw'okukozesa kye gusasobola kukola kifa kati gwe genda olaba omuntu nga tamanyi kuvuga mmotoka ogimuwa olabe bwagikwata ejja kudda nga etomedde omutwe tegusobola kukkiriza kola kintu ky'otagulinaamu kati gwe ne bw'okwata emikono kati bategwa owerabaawo wooli ne bakuwa ennyonyi tekoma kutta ggwe n'abalimu n'eryato bwe kityo bo bafa kati omutwe we gubanga ekyo tekiriimu eggaali yo maanyi ga kifuba eyo ngivuga ey'omukka eggaali y'omukka osobola nedda ey'omukka sigivuga ogivuga eggaali y'omukka sewajjuba ate ery'endala ya mukka gwe genda ku sewajjuba ogyemu omukka olabo beetambula nze manyi etambulira gyebayita eggaali y'omukka nze gye mmanyi bali be bayita byabwe nze tanteekako kikyamu kuba ye bw'akiyita gwe mbuulira kwe ggaali ebbiri bicycle ne train eriwa gy'omanyi etambulira ku mukka eno bicycle maanyi ga kifuba kati ate lwaki oli akuwabya tukitandike naawe tugyeyo ensi eno yey'omukka eri yaki eyo simanyi naye manye bageggali y'omukka ekozesa amasannyalaze ekozesa amafuta ezo nazo tuziyita ebyazo ndowooza obwongo bwaffe bwakyamira wano okusinga mu nkulaakulana yaffe obwongo bw'omuddugavu bwakyama kwagala kukoppa kye butannatuuka kunonooza kati kankuwa ekyokulabirako wali olabye omuntu atayambalanga ku ssaati nga lwagitaddemu lwasibye n'ettaayi bwafaanana ffe twalinako omusomesa yajja nga yakava mu college lwe yasiba ettaayi baatukuba n'ekibooko mwesittu ffenna essomero lina lyavaayo nga empewo egifuuwa n'egiza eno n'egitwala eri paka lwe yagimanyiire kati gwe gy'olaba omuntu nga tayambalanga ku ssaati takubanga kikalu lwabifuna asibireko n'ettaayi mu kkubo mulaba mayiro 3 nti bino leero lwabifunye kakati naffe bwe tuli obwongo bwaffe bubuuka bugende mu life gye tutakoleredde oba ontegeera abazungu okutuuka okujja muno ensi yaabwe baali bamaze ogikola era bajja muno mu industrial revolution baga tunoneyo emitwe gyaffe misava emikono mitono katuna emikono eno baanona mikono tebaanona mitwe kakati bwe twagenda abaasooka okugenda e Bulaaya ne bakomawo nga tubeegombanga omwetegereza kyakola kyoyagala okukola kyoyagala naawe okole muva Bulaaya era olw'okuba nti baakomawo n'Olungereza n'Olungereza ne tulowooza nti lwa muntu ategeera yekka kubanga abaaluleeta baali bategeera kati muno omuntu teyeetaaga kusooka kutegeera bw'afuwa Olungereza oga nti oyo bannange biba bino byaffe bya bululu oyo tumuwe ono talumanyi ndali bateesa mu luzu tukyama n'ebyo kanso n'ogisanga ne leero yagombola temuli mu secondary school ne primary temuli ya government nga bagaba bakansala bateese mu Lungereza Luzungu nze sirumanyi mu Lungereza kati olaba nti nabo tebateesa buli lwe twasukka ne tugenda ne twefuula ku kye tutalina ku kye tutali obwongo buba bufa kakati abazungu batusanga tulima ennima ye yali embi naye ne tutandika okulimisa enkumbi eyagenda n'ajjayo ekyeddagala akulowoozesa nti ye mugezi era kati buli alimisa enkumbi ye musiru ettaka lifa liggwawo so obwongo bwaffe butandikira ku kwefuula kye tutali naye njagadde okugamba nti buli muntu naawe wano kasita weefuula kyotali mu bakulaba balaba mulalu osobola okulaba mu kkubo omuwala omulungi
ng'atambula n'olabayo n'omulala amuddirira nga si mubi oyo amuddirira buli lwayagala atambule ng'oli mutandika kulaba mulalu oba mwali mukimanyi mu abawala abalowooza nti olina ow'ebbeeyi gw'olina okutambula nga bw'afaanana gw'oba mulalu abayimbi baffe abali kuno mu Uganda ogenda okulaba ng'alina gwe yakoppa nga gwe yakoppa ayimba olumosi naye ng'eri wa bbeeyi gy'ali kati wano ye alinayo ennyimba 2 bazikubira obulanga emyezi 3 okusobola okufunayo ne bayagira ne mu kalango ne mbeera mutane mujje mu muyambe ate naye ayimba yeyambudde okyali munabyabufuzi mulalu nkyali emabega baali basimba ebitooke wasimbawo ebitooke ebyobufuzi ku sharinga roolo ogamba ya ebitooke babisimba era nayagala nnyo naye sharinga roolo kakati nze mu tiimu eyo yasimba ebitooke kale ntele simwe nali nzannyidde naye nga njiwagira walozanyidde mu tiimu yange wali kunooni nedda yange gye ndi mu politics kababuulire bwe tutaafune bantu babuulira bantu olw'okuba ffenna tulowooza nti tulina kuzannya roole ey'okulwanirira change eriko abagizannya era nnyumirwa ate njagala era nange ati any moment wenyingirira mmanyiiwo naye neebadde esigadde emabega tujja kukwata obukulembeze abantu naffe batukube omanyi lwaki nga balowooza nti tubukwata gavumenti yokka yetwavuwazza kambabuulire gavumenti yetwavuwazza naye naffe tweyavuwazza omwana we asomera mu ssomero ki owange kale ya gavumenti bali ya private teri ya gavumenti balinaanye kati awo lwaki togamba nti gavumenti eruddewo okukola essomero eddungi omwana we asomeremu ebya gavumenti baatugamba nti nno ebya gavumenti byayonooneka weebale nnyo kakati bya gavumenti byayonooneka tulina ate naffe tulina okwebeereramu otherwise abantu bajja kulowooza nti ekikulu kukwata gavumenti obwongo bwabwe ne buba tebuliiwo batte omwana we bw'otamutwale mu ssomero ddungi ne bwe tunakwata gavumenti ajja kuba mulalamufu kati abantu batategeere backbone y'economy tujja kukwata gavumenti buli omu atugoberera entebe nti nze nga temumpa mulimu emirimu bagireko eno gavumenti abantu gye yasooka obbonoona kubalowoozesa nti tugende mu kibuga tuve mu kyalo kati nze roolo yange olwaleero yakukola ekyo omuntu mugamba nti ne wano ofunawo sente sina wano wokka we ziri actually wano ewali obugagga eri wali genda ofune ssente oleete okole obugagga obw'ensibo olaba ebintu ebirime nga kasooli bajjajjaffe nabo baabirimanga naye teriyo kasooli zaabala omanyi lwaki olwafunanga ssente za kasooli bateeka mu mmwanyi eno aba anoonya ssente aziteeke mu bugagga naye kati ffe tweggalira mu makomera wagenda bwayise kutunda bumonde bwewafuna ssente tewaddagula ttaka ekyavaamu landiroodi agoba n'akusuza ku lubalaza kati tulina okuddamu okuteekamu abantu mindset empya egamba nti bannange twagala change za mirundi ebiri esooka ye ya gavumenti ey'okubiri ya bwongo bwaffe senga tukola ebintu bye tulina okukola ne tubikola mu butuufu bwayo gavumenti eyinza otunoonya otuwa ebyayo nga tetukyabyagala nina ekyanga ate enfaaki naye kaakati gavumenti yafa naffe tufa gwe gavumenti yawano yagambawo abantu nti ettaka mulifuuyire mulitte saaki that balitta ensuku ne zikutuka bibaleeta eddagala ekyo gavumenti weetaaga ekyuke naffe ejja kukyuka basigale nga batugamba ettaka nga temuliteekawo nga temusaamu kagimusa okitegeera gavumenti yawano yagamba ddi abantu nti mwanyi mugiveeko temugirima erina byetaagikolako era erina byetakola nze waliwo ebintu byeŋŋamba nti tebikoze naye waliwo byeŋŋamba ne bweneebikola ne bweneeba yaffe tujja kusigala kyekimu n'oluguudo lw'eggomba lumaze emyaka 15 nga lukole kwe kusinga ensuku ennungi kiki ekiriko gwe nze kubaseera naye omanyi nti senga tubadde tukaaba nguudo mbi nga terunakolebwa senga kyetuwaayo ng'ekitusiza obwavu eyalinako ente yeeyongeddeko ate alinako teyeeyongeddeeko nina kasooli gwe ndabe wali omungi
wali kaziri meka ate n'abalimi ba kasooli bannange kasooli yagudde bbeeyi naye era tukontributinga kugwa kwa bbeeyi kwe nze nalinda by'abantu abatasukka 5 abataka wansi wa 5 nga bakutte weed master bamufuyiza kasooli akale kati bwe tugenda eri gye tutwala ebwe bamufuyiza kasooli akale weed master ddagala lya muddo mmanyi lya muddo nga bakutte weed master bafuyiza kasooli asobole okukala mangu basanga akatale ezo traka loleze walaba bagoba e Sudan toga nti batuwalana Sudan tebatuwalana ogoba kasooli waffe eddagala etufuyiza liri outlawed mu international babereyo nga bagamba nti n'abakulu balina entalo zaabwe bazitutaddemu tewali be basinga nabo kye basubula kye balya goga nti bamuwambizi kasooli bagula waabwe bantu era emmere kati tebalina naye ekikulu si kulya ekikulu kuba balamu kasooli tumufuyiza weed master ekyo bakirangirira ddi so waliwo abantu babiri abatakoze tuyita mu avenue Nyango akale yes ekyo tulidde akabeeyi ekyo wakiwulira ddi ku radio abantu bagenda bamugamba kinoomu gavumenti egambye agamawulire batambula kinoomu lwaki ebirala byegambye nga bituufu byo tetubikola kino ekifu kye tukola tunoonya akasente so abantu babiri ebintu bibiri tebikoze gavumenti tekoze erina otukwasa obwavu mpisa erina otukwasisa empisa entuufu bano abaleeta kibooko ku mwanyoloza baali batukoye bajjajjaffe babakubamu kibooko baziteeke mu nsonda ebigwa bitalaze bisange waawo naye kati omuntu afuyiza weed master ye bw'otamukuba oba oyagala ki kati nenya amufuyiza nenenya gavumenti obutamukuba buli gye baali kutte Sudan ne bagenda kubanga tubadde tutunda kasooli 2,000 kati agenda ku 4 kati gye baali mututte Sudan negamba nti bannange mulabe eno enoloole namba UAB 356 kasooli waayo tumuzuddemu eddagala bweriti era kiraga nti baalifuuyira akyali kuki ku nnimiro nga bakwata loole ng'ebatwala we yamugula kibooko ng'evuga eno season senga tumutunda 5,000 naye gavumenti nfunaffe tuli bafu tekola byerina kukola naffe tetulina bye tulina kukola nakubuuziza nti gwe lwaki omwana wo tewalinda ssomero lya gavumenti noga akamutwale mu private kituufu tezimbye olyayo lya bbeeyi ate ng'edda twasomeranga mu ga gavumenti nga ge ga bbeeyi ekyokubiri kati nange siyinza kulinda ddyo kwekubiriza mutwale omwana yakole ki ensi bwe eri terirabo balibeera obulungi kakati naffe senga tuli awo gavumenti tesimbye masomero nedda ne bino ebirala bwe tulina obbikola tegazimbye era eri condemned to death gavumenti yeetaaga kuvaawo naye si kye kisembayo kati ffe tukole kye tulina okukola mu ttiimu y'omupiira Onana owa Man U kamugerezeeko n'aba Man U bamumanyi n'okusinga ffe abatali ba Man U bwe yali badde gola azikwata azita ng'enantone ye ateeba era ogenda okulaba atadde 5 ng'ono ateebye mukaaga muba mugobye naye Onana azita Antone tateeba lwaki yeekwasa ono so kyekyo bagambye nneeyo bagambye nti Kasibante oyo nya kyanyala obuuza oddayo mu lwokaano nze nagenda mu palamenti nga abalonzi be bampise era ne babankubira essimu wano puroguramu tugisazaamu n'enzirayo nagandi okwondaku kuno kwanca nagenda emirundi mbadde mu palamenti emyaka 10 balonzi be bampita so saagala muntu ambuuze nti addayo ababuuze mumuzza kasite bagayiye enkyo nsangawo baga nti oyo Kasibante babita political capital enti ebyo byakola byabufuzi bwe bibanga birimu nze nganze ene mwanyi yafuka dde ebyobufuzi omusajja gy'alyanga weero ndowooza omuntu okukola ekirungi bwe kibanga kitaputibwa bwe kiti nga kikutunda mu politics nze ekintu kyonna ekintunda awantu naye omuyimbi ayimbi oluyimba olulungi ngoga nti era ayagala ssente ate oluyimba bwe luba lulungi golooza alukozesa eki politics yeetaaga abantu balina value tulina mu districts nga zino eziri mu byalo ng'ate kansala abeera Kampala kati no Kampala oyogedde kumpi nina bakansala bemanyi abali e Canada balamulira Canada kakati ate omukulembeze alina okubeera lolo modo kwekyo ekitundu bakansala balamulira Canada kati mpisa omukulembeze yabeera lolo modo ow'ekitundu kyakulembera kati Uganda nnimi kakati bwe mbanga ndi lolo modo mu bulimi mba mukulembeze mulungi mu mbeera eno
abakulembeze kuba emmwanyi of course ebaddeko ebintu bingi twogedde ku ebyo ebiginafuyiza okufuuyira eddagala eryo erize fefe nnyini okubanga n'oluusi naffe tetufaayo ate oluusi n'amateeka abantu ge balowooza nti gamukubya byayi mu nsonga y'emmwanyi kuba omulimi bw'aba nga ateekamu ng'alaba nti afunamu kitono kiba kitegeeza nti gavumenti erina engeri gye batemuyambye abakulembeze ku nsonga eno ey'abalimi ebyobulimi bikwatiddwa bitya abantu okubifunamu kakati ebyobulimi ekimu ku kubanga ye backbone njagala kusooka ku ekyo kyensooseeko nti tulina abakulembeze bameka ba role model ku backbone economy. Omanyi mu Uganda mulimu ebikutabulo sanga minister wa ICT ne simu tamanyi gikwata ngatana WhatsApp bibabuza minister omuntu banange MBs nga bazituseera MBs are very expensive ko yenti bempirwa kiba expensive eri abalo nga wa ICT kakati obulimi being the backbone abakulembeze balina okubanga ba role model mu ekyo bwe bataba ba role model abantu bane bibamalamu amaanyi kulowooza nti politics kati wa celebrity nti ndoza mulimu sente nyingi era nze bwe mbeera ku faamu yange eno oli ajja naye sente era azijja nali ntandika nga nkyali mu parliament baga nti azijja mu parliament kati emyaka gigenda mu 3 siri mu parliament ndoza era azijja mu parliament noga nti bannaye zoba kuwambika waliwo yalabye show gye twakola naga nti kozi Kasibante yavadde mu parliament kya 2 mugumu naga nti sente za parliament you can imagine nga naye era ekisanja kya Singi Katongole bamusasulako kitundu kwa Singi naye yake kitundu tekiri we ku kisanja bade manyi kisingi yanziriza weza ale dali ku kitundu naye ago guba musalira gwokwata n'olya nakubulira nti sente ya jawe yatandikira bwati yalayira bwati ndi kati nze we batandikira omusasula naye nakubulira nti sente ya parliament osobola during that period tosobola kwemalako ebizibu bya 60% ebyabalonzi tobikwatako 6% negwawo ekintu kino abantu bakijje mu kulowooza nti sente zino za parliament but of course buli omu wooli waliwo sente zofunawo osobola zikozesa entonezo kubanga n'okukikola si kya sente nyingi nze n'ettaka naligula ndowooza miliyoni 10 ebiseera ebyo katugambe wano mu Gomba emiliyoni meka 10 naye manyi waliwo azifuna mu lunaku nga musuubuzi nga bamuzaala Gomba nga bamuzaala Mawokota gwekyonyinza oga nti ye bwagendayo ate nze nagula gule katate waliwo alina nga lyabusika nga taata yalirakako n'ente manure ekirala bayagala ki gamba nti waliwo omukozi w'omu nnimiro ng'afuna kakadde omwezi gyali kakati nze nkozesa muddo nengufunamu manure kyoga nti ngugula buguzi guno gwennyini gwenkuula kati kyo kyetagisa sente za kitongole ki ebyo by'okwenywako omuliro okwenywako omuliro notekyakinga gwe genda mu nkola eyo olabe ensuku eziriyo za myaka 6 obuuze oba bannyinizo baali bemupi genda jangu kuba kitaffe abatuzadde balina nga eka 10 eka 20 nga siba mayumba 10 kati lwaki olwaleero omuntu amala kuyigira mu parliament twajjamu obwongo bwa kulowooza nti sente olina girinyira basi genda Kampala oba kusingawo kulinya nnyonyi genda China bwe kiri komawo ne tuli basinga obwongo obwo ojja kulaba nga okulima kwa sente ntono gwe family namba erina ettaka eka 30 kuliko abakola 2 ettaka lina balituddeko butuuzi kitegeeza nti bano abakola 2 senga family land bagifuula company bano abatakola baali badde nga be bakola ng'abakozi bali ne babeera ba CEO ne bajjamu sente mu myaka 3 ne baba nga family mu gombola yesinga tetubirowoozaako metta families companies za family madivani companies za family only zote zituula kugabana ngafu betutula ne tugabana zote zili zolovinga families zituula kwongerako so okulima kuli cheap
okusoomozebwa okulimu kuli wano. Era gavumenti wano weerina okwongera abantu ekyokukola. Esobola okuteeka abantu ba extension worker ku buli muluka. Abantu ne batuuka okugaana okugendayo bawuliriza. Nga balaba bye babagamba si bituufu. Nga si bye baagala. Anti babagamba nti temufuuyira ng'ate bo baagala kufuuyira. Kati obwongo bw'omuntu tebwetaaga ne extension worker. Gavumenti erina okukola okutuula efune formula ey'okukomyawo perception y'Abannayuganda ku kulima. Obugagga olwaleero ne bwe tuliko obusaasaana ku bazzukulu bwava ku biseera bya gavumenti nga z'amaanyi okusinga abantu. Katulina gavumenti nga nnafu abantu be b'amaanyi. Kitegeeza omuntu yalina okulaba kyakolamu. Mu Uganda abantu basinga gavumenti amaanyi. Gavumenti yalagirako neega nti baasi tezisukka Nakawa nga ziva Ejjinja, tezisukka Nateete nga ziva Masaka. Kwolwo ezaava Masaka zaakoma Bwayise. Ate ezaava Ejjinja ze zaali Nateete. Ani asinga amaanyi? Bantu. Abantu. Gavumenti yalagirako abantu. By the way, ku COVID kwokka kwe yalagako ku maanyi. Eyo gavumenti yafuga mu COVID. Sengebeerawo yali y'amaanyi. Gavumenti eteekwa okuba ne strength. Ne bwe neebanga nze president nga nafunga eno ng'abantu bagiwambi ebeera nkyamu. Kati gwe genda e Rwanda. Gavumenti ya Uganda eweera obuveera leero. Kandeete ekirala ekiri kungulu ennyo. Yaweerako helmet n'okutwala abantu ababiri ku ppiki. Tugende wali ku kkubo nkubalira ababeerako. Onoza okubanga ne gweyogera naye yatuddeko ne munnejja. Kakati tugende mu taxi. Tebagamba 14. Tuyimirize taxi nga ffe tulinga abaagala okugenda. Zitikka bana. Obale ezirimu. Zitikka bana. Kakati mu taxi buuza alina driving permit. Batono. Mu Uganda abantu basinga gavumenti amaanyi. Kati ele mukawulira. Gavumenti bwerifuna amaanyi nesinga abantu amaanyi. By the way, ekyo nze nasoma political science, nasomesa political education. Tekitegeeza nti ate okugijjako kyangu. Kuba ate abantu tebamanyi bakozesa maanyi gaabwe okusobola okugijjako. Abakulembeze be mutaba vibe. Kati ekyo nkigambe gwe tandika okutunuulira obunafu bwayo. Awo osobola okulaba w'oyita nzala ogijjako amangu. Obunafu mbukugambye era naawe obulabi. Abasajja ba baasi yalangirira leero nga bazikomya Mengo ne bagaa tezisukke Nateete. Bazitwala paka Wandege ya Bwayise. Abo bazireeta paka Mengo. Kati nekiba kitegeeza. Wali ozeemu okukiwulirako? Kati genda ku kkubo olaba batambula nga tebasibye enkoba. Bw'omala okufuna lisaaki ya wano ogende e Rwanda. Eddoboozi eri teryalina kuyingiza kaveera mu Rwanda. Teryasula kaveera ku kkubo. Saidi ya Uganda ekatuna kakola n'ekiswa n'olusozi. Kuba buli omu amanyi akakomyawo. Kati eyo gavumenti esinga abantu amaanyi. Eye Rwanda. Ena abantu be bagisinga. Bw'ate oba abantu olw'okuba kiri kye tubadde twogerako. Gano ge mazzi ge twagira luli. Kali wosumula wano bagayiika. Tegaliiko. Sumululako awo. Kano katunuze wali sitoyi. Wano. Tekuli. Kali wegabaako gakuba. Gakuba gaflashinga naye awo wetusiba. Kali wakikadde. Kadde eno yokka. Tusobola akosike kafukirira. Mukasumululako. Kwemuteeka olupiira wano. Eringi gye tusiba. Diwe nina okufuuyira ddo. Okufukirira? Okufukirira amazzi. Ng'omusana gwase nnyo. Ya moisture ogiraba mu ttaka. Omusana gwase nnyo. Nabandi kati wano watandise mazzi gatandise okukenenukamu. Waliwo abantu abali eyo emitalo y'amayinja abaga nti onaleba anaatuyamba atya bannange. Kukyaki? Nabaagala okulima. Kibayambye mbagambye. Mu mitwe gyabwe bayingizeemu okulima. Aleme kwogerako. Kati ali emitala w'amayanja, ali e London, ali e Bungereza, ali e Bulaaya. Tandika okutambula ng'onoonya we balima. Oyingize nnyingi ekyo kiteeke mu mutwe.
nze nagenda nga sinatandika kulima nnyo natuukako Misiri nendaba ng'omugga gwa Nile wano tegutugasa nga gwali badde na Misiri ensi erimu just one stream terina tributary Misiri Nile talina tributary Misiri atusinga ndowooza emirundi ng'esatu oba ena buli omu w'alimira aga amazzi bagaleetawo buleesi nga ffe bwe tufuna aga national water naye naye bwe bayimiriza abalimi ba Egypt wano tulina balimbisa bakirumira nti be balimi bannammwe tubalimbisa bali mu sectors endala ate kati wano tulinawo omulimi ayinza okubenkanako ebitundu 10 ku 100 sajja nga baliyo balima ewa mu Uganda muna abantu baliyo balima wero gye bali abalima nze ngamba ba Egypt omulimi wa Egypt owa Misiri ensi eri mu ddungu wano bw'otuukayo olaba nga tusaaga busaazi bino ebinya bye bigenda mu ekigimusa ya bino emwanyi eno bweba ekyali nto emwanyi eno kati egenda bugenzi kuweza myaka 3 tenaweza naye tugikuumanga bebi nti enkuba we tugiteerawo ekikopo eri wali embuga yayo ekolanga suwani tugikuumanga erebera ng'omufu naye kati wano amazzi two things ekisooka amazzi enkuba bwe beetonya galwawo nga teganavaawo olaba ettaka lyaffe eno lisloping kati nesigala ng'enywa nga w'osotera bebi kamonde naye n'omulekerawo n'ekikopo ky'amata gweweereza ssaawa 5 ye wano kwemu anywa ku 2 anywa ku 3 anywa kati emwanyi okugikuuma nga ekula nga y'amaanyi naye ne bwe tuba tufunye obusa manure tumuleeta wano ate ne tubikkako ekikopo ne tukibikkako ettaka okufuna obulungi manure bw'omu exposinga ku musana gumutwala omusana sunlight energy gwate olaba etwala amasanyalaze gw'okimanyi nti agavejjenja sige gatuuke wo mu nnyumba amasanyalaze bitundu 3 ku 100 tusasula air omusana gugatwala naye bannasayansi banaatubulira guyinza okuba ate kwegajja omusana nga energy gumujja ku electricity waffe wa hydro naye kati n'ekigimusa kino eri omusana nagwo gulina kye gwagalamu nagwo gulya ye gw'okimanyi nti omusana mulungi okusinga enkuba mukulu kuki di ku birime obuuzize otya di kakati senga ntonyesa enkuba nga nze Katonda nentonyesa enkuba okumala weeks 2 nga tekya n'ekyalo ekimu nenkiteekako omusana weeks 2 nga gwakolaga kukiriwa ku ky'omusana naye wabaawo ebiseera era ebituuka ng'omusana gwase nga twetaaga enkuba nga byombyo byetaaga kati nze kiri nkuwadde nti senga ofunako kimu n'olondako ki omusana kiriwo ekisinga kati omugaso waliwo ebiro nga nkuba nga gy'oyagala nogaa nti enkuba newetonyera omwezi kale wiiki etonye kale eki omusana gwake n'omulala ng'oga nti omusana bwe gwakira wiiki mu biseera ebyo ng'enkuba gye njagala kubanga senjagala okugamba nti bwe tuba ku nkuba wali olabye payipu nti amazzi enkuba bwe beeruddewo ng'asobola okugasikayo wansi mu ttaka kati wali otuuseeko ku nnimiro nga yasobola okusika omusana anti kati ebintu ebitwalidde ku levo yalina amazzi nedda waliyo omuntu atalina mazzi n'atalina mazzi asobola okukima ebidomola by'amazzi n'abiteekawo naye teri akima musana waliyo ebyalo sebe woyingire eyegomba ne weeyongerayo nabo bwe batonyesa enkuba weeks 3 nga tekya baga tufune omusana weeks 3 nga bagikoowa bagamba akiriko omusana gwate oba amazzi basobola okuganoonya mu bidiba naye omusana tebasobola gunoonya nti bannange kiri bubi omuntu atunda emmwanyi noze nina omusiri gwange entunda yali badde advisable okutunda noze n'entunda gayita bati oyo kakuta obonoga n'otunda oba otunze emmwanyi embisi noze wano ntunda kyali badde kirungi bw'oba nga oli doona ng'olina abantu bolowooza nti bali mu bizinesi nga gwe olina obbabeezaamu kirungi okutunda embisi emisana 5 emmwanyi ebadde kiro ey'essiringi 2,000 gugifuula ya 4,000 wiiki emu kati gwe bw'obanga ekyo kyolinako obuzibu ng'eri ogitunda
ate nakugamba nti omutwe gwe guba gusobola sente ntono towalirira nnyingi kati era bw'osinga okulaba abakola ekyo aba mutuufu kitegeeza nti bw'oba tosobola kugumiikiriza wiiki emu ofuna akasente akawera tunda li eyengedde emyufu eyo ogenda okola ebirala neseggwanga zolaba gaali magi waliwo ababa baagalya abalala ne bagaleka nga nti leka tufune ziseggwanga tutambulizaawo obuveera buno tubwewala tutya mu obuveera bano abakozi oluusi bakolamu obugayaavu naye gwe gumu ku mirimu egyo gye tusinga okukola tulina olunaku nga lwakugjamu pulasitiika ne tumwokya nemugira nga mulondalonda mpolampola olwo tekubaako kirala nti kijja kunnemesa kugamba guba mulimu ate nga gulina okuweebwa obudde bwago muno emiti nga temuli miti ki sirabamu mituba ate bwe twali emaya emituba newe gitaali wali osimbye waliwo mwanjolaba etaliiko olw'okubaga teriiko mutuba oba ane era ekisiikiriza ate sewo neziri zaaliko naye ng'otuwaanira obulungi bw'emituba kitalo butalo aye no tewali ate ndaba oba gino gyali miti ki ono yali kalitunsi ndaba bikonge byebirimu nemujjawo kaakati okulima nga bwe nagambye nti magezi ga mutwe waliwo betakwata bukusu ekiri mu miti osobola ate okukikola nga togitaddeewo ekimu ku advantages z'emiti nti emirandira gya wansi gino mini ettaka lino teri compactinga nnyo emirandira gino girina engeri gye girita naye ate waliwo science akikola nga ndeese buuka nenkikola olese buuka n'oteekamu kati nsobola okukikolera eri nga nina kusimba miti ate wano nemba nga nja kukozesa science mula kozi buno bwayitibwa bulwadde ki ono ali kuba sigatoka kalino lina terikula lyawedde teririiko fu lwakuba tetulina ditemafa kuba ejjambiya terina okutemako ate terina kutema walala kati kyova olaba nga tuyinza okkiriza si kulyekanga bwekazi n'ejjambiya nojja n'otema tulina okuba nga tugiyisiza mu treatment naye ndaba eno layini ebisingako bigiraagira oba ttaka lyawo nga akawuka kayitiramu munda kisoboka era tetwagala bwe tujja nga tugenda ku kiryalinga ekyo ejjambiya tugiwa lwekyo ne tugijjamu ne tugitreatinga but weero era ebimu twabitaddemuko ku ddagala lyetulowooza nti bisobola okukola bwe binaaba bisituseeyo tujja kukiraba nti likoze binaaba terisituse ebiwuka kalwadde waliwo enjawulo wakati w'obulwadde n'obuwuka kaakati ku muntu omusujja bulwadde envunza buwuka obuvunza buwuka osobola oga nti omuntu yalwala naye newemuga nti yalwala envunza yalwala envunza yafuna nvunza anti ziba zimulemeddeko olwo bufuuka bulwadde kati akawuka okukolemerako era gwoba mulwadde obuwuka buno obulabika osobola okulwala gwe wennyini nefuna obulwadde bwange oba okufa ate mwe temumanyi nti omuntu asobola okufa nga mulamu nakugambye nti wali olabyeko ku mbwa efudde noŋŋamba mu lunaku lumu eba eriko enswera kati n'omuntu asobola okufa n'attractinga ebiwuka ebimulya n'afa atya naye gwe omuntu gw'olaba nga alina envunza nga agenda agira ziyiika buyisi bwati mabebbere asobola okuba nga mumongwa obumongwa bulwadde ate tebutta mubiri sisi kika kya ddalu weero oyiza oga nti kika kya ddalu ddalu lina ebikaawa kazoole obumongwa obugwagwa kakati naye atuuze mu kika eky'obumongwa omutwe guba gufudde kati gusobola okuleeta ebiwuka ng'envunza nga ye kataala kataala kirala ate kataala aba ategeera awo ndese kataala ye muntu agenda mu owino for example ng'anoonya empale n'agula musa naye nga ne sente yazeekoledde n'agula saati asobola okugenda n'agula tv ey'amasannyalaze yabadde anoonya epaasi nga tagalina oyo kataala kati obumongwa abeera tamuvinga era osobola okumulaba nga yeetoolera mu kifo kimu emirundi nga 8 nga mumongwa sike kazoole owa kazoole
abatalina kyanyweza mu mutwe leero mwogera naye ne mugatukeera Jalamba enkeera omusanga kedde bwayise kati ate nga wamugee nkusanga awo omugamba okusanga Busega tugende Masaka kati ate yagenda naalya agenda naalya ndikukozi wangambyewa Busega zembadde naalya alimu akazoole bano abato batta abatoto wansi bino emwanyi ezimeze enfu era ezo tezirina makulu tuzisaba kozi wagaa nti emwanyi emeze eno weba ndwadde negwezaala bamulwadde sina bulwadde emwanyi zino zirina zita jeans nti singa obutafaali kati empeke eno ey'emwanyi senga njijjako nenjimeza nga bwemeze wansi n'omulala najja n'asalako ekiwakatirwa kino n'akitwala n'akiteekako emirandira kyangu okiteekako emirandira era tusimba bino tusimba cuts zituyita cuttings tebaba baluganda n'ono ono amaintaininga obutofaali bw'ono maama we ono tabumaintaininga aba afuuse mu kyotala yo manyi obukyotala kwe kyava omanyi saagala kwogera bintu bimu nga tubikomya mu kkubo naye leza tugenda kukoma ku ekyo leero obukyotala bwavaawo obukyotala omanyi abantu abasinga okuzaala okusooka okuzaala mu bayindi baali batoolo era abakyotala ettoolo eyo bangi kati omukyalo omutoolo muwalayo yajja n'amugamba nti nzadde omwana agenda okwekebeza okulaba omwana si mweru si muddugavu n'amugamba nti bukyotala ozaddemu ono bukyozaala ozaddemu bukyotala bukyotambula ozaddemu ono omwana kwe kufuuka omukyotala ebimu mwogera bwogezi twalifulana ggwanga mubimanyi twalifulana owaide eggwanga nti abo bakyotala anti yatala bukyotala ozaddemu ono bamutuma mu kyotala kati ekisembayo kyetujja okutandikirako kyetujja okusemberako biki ebitulemesezza okukuuma emmwanyi waliwo kituyita bazirina bangi farm practices nungi nembi kwegamba endabirirayo ey'omumwanyi yegwa life span bwe tuba tunoga emwanyi zino for example edda era emwanyi zaffe zalwala ne zirwala obuwuka bungi nga tuwulula mpulule bwe tuti bw'owulula olubuto luno saagadde dduwulula kola demonstration ku nga nzita naye luno lwe lubuto kati bw'owulula lwonna luba luvudde kati ate emwanyi endala kwe zigenda okudda kati ebintu ebyo of course lulwala gwe teeberezanga bw'oba ozaala bakutwala omwana ne bakuulayo mukuule mukyalawo life span ye beekendedde nnyo okusinga ono olubuto lutuusiza emyezi 9 ne bamuteekateeka bulungi naku ewaffe twayina ne babiyitanga batya simanye eddagala erimenya n'avaayo bulungi bamama baffe basigalanga nga bakyala bagumu kakati ezo farm practices n'endala nnyingi ey'okufuuyira nagigambye ey'okukabala buli kiseera ne tutta emirandira nagigambye kati ebyo bye bitulemesa okuwangaalira mu kulima naye ekisembayo era ekyobulabe ennyo ye mindset obwongo olowooza otya wano bwaba tewaliwo kulima tolima wano kati abamu bakonfusinga ssente wano bateekawo ssente tetwala kirala twagala ssente era bino byonna bitwogera jakuga tubaliremu ssente zibaamu meka wano bw'oba oli mulimi wano toteekawo ssente obulimi bujja kuvaamu ssente sizi oba oteeka wano teekawo okulima kati abantu bangi wano waliwo ssente era olukulamu nti genda kungula mmeka ensawo 10 ziwera awo ngakubisamu calculator
abaakagudde omutuufu anti ye nange bagisimba bati ttaka ki nsima ntya nkola ntya naye ebyo bye bikuliidinga oluvannyuma nnyo nti naye sente ne zivaamu zitya naye bw'osoosa sente kati obwongo bw'abannayuganda abasinga obungi omutwe mulimu sente ate ekizibu kye tulina ku sente ke babe balina PhD mu economics tebalina financial literacy okutegeera n'okumanya sente byanjawulo kati ffenna teri ssomero olabyeyo essomero lyebasomesaamu sente courses Makerere ne universities endala gye ziri ennungi ez'ebyenfuna ez'okubala ebitabo naye zisomesa sente teziriyo kati sente mugijje mu mutwe gwa akaana olukazaala bwoti nga kamanya nti eno sente eno nusu ttaka kye liri suitable ku mwanyi ettaka eriri suitable mbadde mbagamba nti temutawana na kya sente temujja giyiga ogyesonyiwa ogirekaawo tewali gye bagisomesa naye omutwe gwo bwe gunaaba gusobola okuwanirira ekyo kye gusobola okuwanirira ojja kikola otambule n'ekyo mpolampola ttaka kye liri suitable ku mwanyi kasita libanga panvu nga wano wansi likka bulungi nga likka bulungi ekitegeeza ku mayinja totawaana amayinja gasobola okubanga ettaka ate panvu yes ate mwanyi ekola bulungi nnyo ku mayinja naye jinja eri omwanyi okukwatako okunoonya wano emirandira wegisimba wano emwanyi ekola bulungi nnyo ku mayinja malungi nnyo ku mwanyi jankulageko wano wegali naye gano matono gano era wano kati gwe oyinza n'okulimisaawo ensuuluulu wano onoolaba bw'otunula wano harvesting bw'otunula wano mayinje wano mayinje kati amayinja gaba n'ekintu ekyebbeeyi ekisooka obumpi n'obuwanvu bw'ettaka tebulina kakwate ku kubeerawo kw'amayinja oba obutabaawo bintu bya njawulo naye amayinja gano gata ettaka amayinja kitegeeza nti particles z'ettaka nene amazzi gasobola okuyingiramu ejimusa kisobola okuyingiramu kakati buli kimera kyonna kyagala nnyo ettaka erifaanana bwe lityo n'olusuku nalwo amayinja malungi nnyo ku lusuku ate wano we naalikutte n'enkabala wagonde kakati wano wano amazzi gaweddewo weritali wano wegali wano weliri wansi gabaawo wansi walinga musenyu wonna ate waliwo ne lw'omusoyi kitegeeza nti nno kino kikwata omusana ogwali badde exactly kakati tuli ku mayinja nti lusozi lwa musambwa kubanga togenda nayo ebigambo byo bibeera bingi ddala yonna gye mutulabira gye tutambulira nina omwami erinnya ndyerabidde naye ali South Korea yangamba akwagala nnyo honorable mwagala nnyo ebintu byayogera byatubuulirira South Korea North Korea oba North Korea batyayo nedda North Korea gye batya anti gyegambye South Korea yewanguko naye North Korea wali omusajja oli atema emitwe wakambwe wazibu naye atema baganda be naye kasita ogira nakulaba nga tojja kuba naye agamba ono tabitegeera bulungi oyo munsi ye yapakiramu obwo busungu era bw'alina oku-offroading ye musajja wa busungu naye n'ebyobufuzi mulimu obusungu bangi nnyo abalina obusungu ate bubeera mu maka g'abafumbo ogamba nti eno gye bitabeera gwe tolabanga musajja atemye mukazi we oba omukazi atemye baawe omukazi omwana emabegaawo yeebakirira omusajja na boyfriend mu mutwe ky'oloodingamu ky'ofulumya abo boolaba abenge bw'olabanga omuntu ng'alina obusungu ng'alina obujja ng'alina obutaagaliza tomufuulanga mukwano gwo ekyo kyaba akulinako kyasobola okufulumiza tasobola alina enge mu mwongo alina obusungu alimu ettemu tafulumyamu ssanyu tayimu yeyinza okubaawo kye kiba kibimba era ngenda okulaba abasajja oba abakyala
ali kubuke gugundi ku TV anange njagala omukyala nga alina ennyumba alina ennyumba ojagaza acha ojja kufumbirwa omutemu nga alina ennyumba ino omulimu omulungi njagala yazimba ebyo si bikulu bye balina okusaba tebabisaba njagala yazimba njagala alina omutima omulungi nga alina essanyu biri ebirala bijja ne bigenda kino kyoba wapakira mu bongo tekivaamu omuntu oyo omulaba otya obwo omulaba otya ate guno gwe basaba bamulaba mutya ebirala birekera Katonda naye osobola okumulaba baba wakanogana naye ono alina obusungu obw'ettumbiizi gwe twakabeera naawe ondabyemu obusungu bungi ondabye otya omuntu anti nze kati ekitegeeza nti omuntu osobola okumulaba wano wemwogerezeganya n'entambula byonna oba obiraba naye gwe oyagala mukyala wakuwasa nti njagala akola njagala yazimba ennyumba bw'eneegwa nga mwawukana kyekitegeeza kale kubanga ekyakutwala aba takyakirina valiyo eri saba muntu mulungi eba tekyaliwo olabe bosibula abantu bannange abatulaba era abatuwuliriza tubaagala nnyo tebigwa malojja tujja kulowooza ntujja kwongera okubeera nammwe ebyokwogerako bingi n'ebyokukola ng'era ebyokukola nabyo bibeera ebingi naye nga tubaagala nnyo mwenna gye musinziira okutulaba webale okutwaniriza era ebigambo twogera iyo obubaata buno embaata ekuzika batugaba embaata tekuzika gwe omuntu akwata ekibira kye kigimu n'akiwa omusambu era ajja kukwata buli kimu akifuula ekirala gambye okukuba kwenywako muliro kale bwetutyo bwe tutambudde n'olunaku olwaleero n'omulundi guno mwebale nnyo nnyo bassebo ne bannyabo okutwaniriza nga buli lwe tujja nga tulina kye tubaleetedde ne tubawa ne mulaba naye nga Honorable Kasibante Moses yabagambye nti temulaba bulabi na kuwuliriza na kusanyuka wabula muyige era mutegeere omuntu ayize n'ategeera y'oyo ateeka mu nkola ebyo byabeera awulidde n'olwekyo bannyabo ne bassebo oba oli mitala w'amayanja manyi nti osobola okufuna akapolitika ako ettaka lye eddene oba walisikira oba lyakika oba lyaki lyonna ffe tetufa ku ngeri gy'ofunye ettaka naye kasita ibanga liryo mu mitendera emituufu mw'olifunidde osobola okuba nga olikozesa n'oteekako obugagga obw'ensibo noonya ssente ojje osige obugagga obw'ensibo bwetyo bwe tutambudde n'omulundi okuvira ddala luli paka olwaleero kyatambula ntambula ne Dan Mugoya ne Idris Lukwago tubadde Gomba okusobola okuba nga tukutuusaako ebyo ebigwanidde Extra Digest mugoba nsonga.